Security mu bitundu bya Bugisu wano tugenda mu maaso okulaba nga tunoonyereza ku nsonga ez'obutemu mu region okusinziira ku mwaka oguwedde. Tulabira ddala nga twalijesalinga incidents ezaalimu okufa kw'abantu wano mu Bugisu baawera ddala 8. So emisango egimu tukyaginoonyerezaako era n'emirala giri wa sente okulaba nga tugenda okuttaanya ensonga eno. Ffe kye tusinga okwongera okusaba abatuuze nti okubeera vigilant, okulaba nti omuntu alina ekintu ofcourse kitategeerekeka gamba ng'ebisawosawo ebyo biki okuviirayo ddala ne batutegeeza tulaba nga embeera eyo tusobola okugituula ku nfefe. Naye nga wentegeeza nti last year yonna incidents ezafiira actually murder zaali 8 era tukyagenda mu maaso okuzinoonyerezaako. N'ekirala twagalira ddala okwongera okukittaanya obulungi nti waliwo information yafulumye nga involvinga actually yakapchalinze linnya limu erigamba nti Okero omusirikale waffe akolera ku CPS E Mbale. Linnya limu nga ligamba nti alina engeri yeyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka obwekwataganya ku tteme lya Amudat. Ekintu kino si kituufu olw'okubanga okusinziira mu rekodisi zaffe ze tulina wano mu region yonna tekirinawo kiri reflected kyonna nti oba tulinako alipoota yonna egambibwa nti omusirikale waffe yenna ali involved mu nsonga eyo. Ekisinga obukulu ffe twagala kwongera okusaba naddala bannaffe aba media okuviirayo ddala n'ofunira ddala information olw'okuba abantu abeetaaga abateekeddwa okubeera nti bajjayo ensonga mu bulambulukufu wendi ne records zivaayo bulungi. Bw'otunulira mu records zaffe zonna zira teri anything nti omuntu bamukutteko n'abeera ng'ali involved. So njagala okukikakasa era okukibuulira abantu bonna obukosi wano ab'omu Bugisu n'eggwanga lyonna nti teri musirikale waffe yenna ali on record nti yali involved mu mutemu eryekuusa ku businessman waffe wabukosi yali mu Mbale naye nga yattibwa mu bitundu by'Amudat. Ffe kye twagala okukakasa nti balina okuwa bannaffe omwagaanya ab'ebitundu incident eno gye yali okulaba nga bagenda mu maaso okugittaanya baviireyo ddala na information yenkomeredde ku kino. Naye njagala okiddamu era nga nkikakasa nti tetulina alipoota yonna eyeekuusa ku musirikale waffe wano nga wekyafulumiza mu zimu ku mikutu z'amawulire nga zigamba nti omu ku basirikale baffe bamenshonizeeko linnya limu eryokero mu mawulire gano, ekintu ekitali kituufu. Era obukosi njagala okwongera okusaba bannaffe nti okuviirayo ddala okutegeera ekituufu ky'ekintu ekisinga obukulu. Accuracy ebeera ntuufu nnyo nti kyoyogerako obeera okyowuninga era nga kisobola okuggyayo ensonga mu bulambulukufu bwakyo okusinga okuggyayo information kwegamba etali ntuufu.